makulu nnyo kyobunya soboza sokola mpozo yambadde emidaali ofunye medalo eno nze ndi medalist ate guno gwa zaabu akakiiko akateesiteesi aka Nalukoola sports tournament ye bwe kabadde kagaba emidaali nga kagabira abawanguzi n'ebirala nga seddume wende nze ne baali bantegekera kano ne bagamba Nalukoola muvujjirizi mulungi aba Nalukoola tournament Nalukoola sports tournament be balonze omudaali gwe balina okuwa Nalukoola okumwebaza byabakoledde mu muzannyo ogwo okulaba nga emizannyo egyo gibeera bulungi. Kyo kirabye nakyo ekirala kyekigadde okulaba ekitambaala ekyo kyekisiraamu kyekyuba haaji. Kino ekitambaala si kyabwa haaji si kyabwa seeka kuba ne seeka aba n'ekitambaala. Kino ekitambaala ekyeru kyolesa mirembe, peace. Kwe tomanyi nti ne mu lutalo oli bwagamba mirembe ajjayo bendera enjeru naye bwe lubanga lutalo taya. Kati nkuteekera ekibuuzo kyo kijja naye kansooke nfune muganda wange Kasule Ssebunya naye ne kano kankakugambe nsaagala obeere awo ng'onakuwala okulaba be basiimye newankubadde nga abo ababa bamusiimye balina akakwate ku Nalukoola naawe kennyini Sserugga bw'olabanga nga okoze emirimu nga tebakusiima gwe kennyini weesiime. Ntera okwogera ku kkonkome ekkonkome lidduka ne liraba nga likoze nnyo naye ne litunula eno neeno nga teri yalikubira mu ngalo ne ligamba wadde tebakubye engalo naye nkikozi. Bw'oteesiimanga gwe olinda abalala bakusiime oli bajjawa bwe batalijja. Weebale muganda wange ebbanga lyemmaze nange neesiima nja kufuna engeri gyenfunamu omudaali gwange nagwewa bana batebampa division nja kufuna ngwambale mukulu Ssebunya sekulaba. Bakadde baffe mwenna abatulaba nsanyusa okubeera wano ebensanze mu studio. Njagala okukulisaayo abantu bonna bwe tubadde nabo Nansana municipality Mukira municipality nga tulina president nga tukebera ku mirimu gye tubadde tukola ate nze president bw'akola egyo ate abali mu field yange. Oba mu wax oba mu trade tulina okusobola okutunuulira buli project gyeri okulaba nti etuukirizibwa bulungi. Kati noomanyi muganda wange mukulu Ssebunya nzoba nali nkumanyidde bumanyizi obale naffe ebbanga ddene zimbadde naawe ebbanga ddene nga simanyi tuli musajja mukunavu buuta gavumenti webe nasalawo ekyokukola gwokirondoola okulaba nti kituukibwa mu nkola. Tuli bakalondoozi naye ensi tebeetyo kugamba tuba wa bbala limu. Nze nedaka nkuliisa ekifo ekyo wafuna ekifo tojjukira olumu nga mugamba nti oluguudo lwewaffe oluva ku Jambula okugenda lutuuka eri ku Avis ku Tula Road mukyala Nabbanja yalusuubiza ng'ali wali ku ekereziya ya St. Kizito tebaalukola ne mulaba ng'awandiika akapapula ne ngamba otyo bigenda kukolebwa tetulaba nga yadde ebya gavumenti biri wa muwangazi oluguudo lujja kujja naye ate era Saasire ne mukadde waffe wa PS wa Ministry ya Works mukulu Baligeya Waiswa nti naye twabadde yiganga nga tuziika muwala we kitalo nnyo yakutuse mu Luganda kye bayita ekikutuko kakati yamaze kufa ne tulekatandika okunoonya obulwadde omukoze eki. Omwana yasoma amateeka oyo omwana yasoma amateeka Birmingham University wa masters akola mu Ministry of akola mu Attorney General's Office mirimu agikola bulungi
abadde ndowooza akyanoonya na mulenzi Katonda n'amutuggyako. So twebaza Katonda nti bamutuwaddeko ebbanga ate n'afa nga muwala amanyi Katonda we. So tusaasira nnyo PS waffe oyo olw'okufiira omuwala, naye si kusaasirako yekka naye n'abalala bangi abafiiriddwa. Mukulumbidde yafiiriddwa maama. Nambidde naye namuwulidde nakira so abikwataganya byonna. Mukasambidde era n'okutuukamu wano leeti mukadde wange ate era mbadde nvaamu mwannyinaze wamira Kansiime Munyonyi Garden zaawe nate nafiiriddwa maama. So ensi bwetyo bwe tutambuza. Naye tekansa nga neebazeemu ku bantu baffe wadde onaagamba nti obululu bwe twali tubukimye. Abenaare mwebala okuyita mu bululu obwo n'emikolo gye mwayitamu egya nomination n'ebirala, naye gye bijja mu wiiki emu nga n'ekitundu tetwagala ate birabike bwe bityo. Waliwo ebyalabisa obubi awo ngenda kujjawo. Tubasaba mubeere baddembe, mukole kampeyini za mirembe, muli ba Luganda, temwagala ate nuupu etulabemu bituli ejje tusoomooze nuupu ne DP n'abalala ne PPF n'abalala tuyinza okulwana ate ne batulabamu olwatika ne bayitiraawo. So tetwagala kubeekwasa. So tubasaba tutambuze ensano mirembe. Twebaza Katonda ntuli wano. Muli baddembe banawe okutuweereza message muweereza message ku ssimu naleeza ffe eza bulijjo enkola enkadde ziri bwampeereza message eyo eyanguwa okutuuka n'ogimpeereza ku ssimu yange 07721575 oba 07021555 oba noyita ku mikutu gya Bukedde TV gyonna egyakabbinkano gyonna gya Bukedde TV njirina wano njikutte mu ngalo sobola gigoberera. Bwe mbadde mpa enyanjula yange mukulu Nalukoola ndaze nti omulundi guno tulaba ebibiina naddala ebitandikidde wano e Buganda ewaffe wano biyongedde obungi. Bigenza okujja bisanze Buganda waliwo ebibiina ebikulumu emyaka 5 myaka 6 omuli ekya Nuupu ate n'ebikulu eddala ebyedda emyaka 6 ebya jjajjange byetukuumira ekijja kyabyo nga nabyo biri wano waffe Buganda. Kwegamba kibanga ekiraga nti bino ebiriwo ebito n'ebikulu tebitwala byetaago byabwe, tebisobola kuteeka byetaago bya bibiina bipya bizze. Golowooza kituufu okutandika ebibiina ebipya ebingi ebitandikiddwa n'abali ate ebimu nga bitandise okudobonkanamu kati ng'ekya ekibuuzo kyokubuuza kiwanvu ekibiina ekya Democratic Party mwe wali abantu bakusaba okukyuka veeno ddeeno n'omala nga obakkiriza n'okyuka n'ogenda mu NUP. Olabye bakola byonna byemukola ebyakolebwawo mu byobufuzi kakati bibawa maanyi myezi 4, 5, 6, 8 ekisigaddeyo okusobola okunyeenyaako ku ntebe ya NRM oba nedda. Weebale nnyo ssebo. Okusooka kwa byonna olumu okukola kw'ebibiina by'obufuzi ebirala lyerimu ku makubo agawa ebbeetu abamu ababa bakooye wano we baba bali. Luli nakugamba nti obusibe bwa mirundi mingi naye obusibe butegeeza okubeera awo wootayagala kubeera. Ne bwe buba bufumbo naye nga toyagala bubaamu obeera obonaabona ng'omusibe oba mukomera. Ne bwe kiba kibiina kyabyabufuzi ng'okirimu naye nga toyagala kibaamu oba musibe kuba waliwo kye bayita freedom of association. Olumu ofuna obuweerero munno ng'atambudde nadda ewalala mu kifo ky'okubeera wano ng'akuliira muli nga kisokomi waakiri akola ekibiina kye eky'ebyobufuzi n'atambuza ebintu mu ngeri gy'akola ki gy'abyagala. Oba onfuja kufuna okimanyi nti NUP ebadde ng'erina abantu abagivuma naye ng'ate baafuna tiketi y'ekibiina ne balya ebifo nga babiriira ku kibiina ekyo eky'NUP naye ate nga si basanyufu n'obukulembeze bw'ekibiina. Oli bw'afuna ekibiina kye n'adda wali gwe tolaba obuweerero gy'ali nga ye kuba kati waddembe okwetambuliza ensonga z'ekibiina ky'ebyobufuzi nga ye bw'aba ayagadde. Kuba omu asobola okuba ng'alowooza nti kaŋŋende wano weekanga nja bakyusa nja kukyusa ekibiina kino kigende mu ndowooza yange n'asanga olumu ng'obukulembeze bwayo bufuuse buzibu n'agamba kambaviire ŋŋende mu kyange. Ekibiina kya FDC
kyasooka ne kiwagukwako omwami munnamagye yawummula Mukisa muntu ne banne ne bakola ekya anti nga bagamba nti endaba y'ebintu mu FDC nga bwe yali mu kiseera ekyo eya defiance okugugulana ng'enkola eyali erondeddwa okuyitibwamu nga tebagikkiriziganya nayo ne bagenda ne bakola nga balina engeri yaabwe eya okuzimba structures emirandira abakulembeze okuviira ddala ku byalo wansi olaba okwawukana mu nkola ey'ebintu bali nga bali ku defiance mu ngeri y'emu era Amuriat nga yakulembera FDC era waliwo abaafuna obutakkaanya naye wadde nga abaali basigaddeyo be baali mu defiance ne bakola ekibiina ekirala FF ndabye olwaleero mukulu wange Dr. Lulume ayingidde Dr. Lulume y'omu ku bampa amagezi tova mu DP tujja kutuuza National Delegates Conference tutwalaganye mukulu Nobert Mawe ekibiina kitereere agenze mu PFF awatali musango eri bwe waba wagaali yagamba akonyo okusika omuguwa nani ne mukulu Mawe kati wali mutawaana gwonna n'amateeka gakkiriza omuntu okuddawa naye bw'olaba Lulume we yatandikiranga bali mu ssomero bakyali Makerere bakoze Yanga Democrats bintu byonna byakoze mu Democratic Party okaya nakyuka n'agenda Saidi gyagenzeeko naawe wenyini ngeri gye wakyukamu batandikira mu DP n'osuula byonna bye wakuŋŋaanya ebyobufuzi byo byokuŋŋaanyiza ebbanga eddene tolamu ekintu ekizibu nnyo si kyangu obulumi bubaawo naye olumu bw'otata ate olumwa nnyo nnyo omanyi empisi nakugamba esobola okugoberera omuntu ng'erowooza omukono gunaavaako ne gugwa paka tegujja kugwa ennyama yange ejja kugwa paka lwayingira mu nju ng'omukono tegugudde kanzireyo ku kukola ebibiina by'obufuzi ng'ate bikolebwa mu Buganda nga bw'obadde okyogedde kankugamba ekigambo tolowooza nti nno asasula omufuuyi w'omulere yasalawo kayimba ki omukomonsi w'omulere kaba ayimba era in fact asobola okuyimbayimbamu omufuuyi w'omulere nayimbayimbamu naye ng'anasasula alina kayagalamu nabireke naye kali lwaki ebyo ebibiina ebimu bwe biba bitondeddwawo bibeera ng'amaloboozi gaabyo galina ekibiina kye galumba newankubadde nga si kyekirina obuyinza kikyozudde gwe tokirabye ne bagenda ne batuula e Buddu ne batandika okwogera ebigambo ng'ate balina kugoba agulina omupiira ani agulina siyo ndi omusajja ow'ekiwalaata ow'enkofiira jjajja naye ng'olaba emidumu emmundu ziri zikatuusa ziwakadaala zitunudde ew'ekibiina ekimyufu olowooza ani abaasasula abo ebiruubirirwa byabwe ki kukwata buyinza oba kufutiza ono anaatera okukwata obuyinza yaani aba abatumye ekyo kyaffe kyakwefumiitirizaako ekirala kankikugambe nti nze mbuuza bubuuza ani aba abatumye ani abongenje ani asasula omufuuyi w'omulere omufuuyi oyo alyoka afuuwa akayimba ako akatambula bwe katyo ekyo kibuuzo bubuuzo nkiresaawo kakati ekirala luli nakugamba nti oli asobola okulondawo okubeera omutwe ku mmese mu kifo ky'okubeera omukira ku mpologoma okimanyi nti oli bw'atunuulira kati nga munnamagye Gen. Museveni alaba nga ali mu kawungeezi k'obulamu bwe kati waliwo abamu nga bagamba bali balabika bali radical ffe tukole wano ekintu nga ffe abali mu mbeera eriyawo eri moderate oba oli awo banaatuyita mu nteeseganya eza transition
walikwata obwa prime minister ng'obwo mu gavumenti eddako ebimu bibalo embala efaananamu ey'empisi gye nkugambye egoberera anyeenya omukono nti gunaatera okukola ki okugwa abalala banoonya bunoonya relevance kankubuulireko mu byafaayo bya buwarabu walingawo swahaba bamuyitanga Umaru omanyi onyumirwa nnyo ebintu ebyo Umaru yali musajja mukambwe y'omu ku baalwawo tuba tuli wano ekyokukaaba oba ekyokuseka nsooka ekyokuseka sooka kyokkaaba yagamba nti ebiseera ebyo nga sinnaba kukkiriza busiraamu twalinga tutta abaana baffe abawala naye nga tubaziika balamu olumu natwala muwala wange nga nsima ekinnyamu eŋŋenda omuziika nga mulamu naye ng'omusanyu gufuumuuka ne guŋŋenda mu kirevu ng'ate muwala wange ono gwe ŋŋenda okuziika nga mulamu nga yasangula ekirevu kyange mu mukwano bwe nkijjukira nkaaba n'agamba ekimu kyajjukira n'aseka nti twakolanga bakatonda baffe naye olumu nga tubakola mu byokulya gamba ng'entende enjala bwe yannumanga nga nnogolako n'enkola ki abamu beebo abakoze ebibiina by'obufuzi bye bamanyi nti tebiina gye biraga oli ng'abalabubazi n'agamba bw'oba ofunyeyo bammemba ba paalamenti kale ne bwe baba basatu oba omaze ojja kutuula awantu okame wajjanga kujja esente ezivaawa mu ipod jjukira ipod baakumaze okukukolera etteeka eppya nga ligamba nti gwe bw'oba togendayo kuteesa ne ku lusaniya luli oluleeta namunsawo toliiko oba ontegeera ngaba omuzizi azimbya ttwe nga ffe tweriira ffe tujja kgenda wali tukole ki ne bwofunayo bammemba ba paalamenti bo baabo baalubatu abamu tebabala kukyusa nseene funa obuweereza newankubadde nga bakirabye nti bano bava kuwerekerako Jeno Museveni ng'asiibula bannayuganda kuba agenda luno naye bo tebalaba ebyo wabula balaba okubaako akantuntu. Nze Kalumba Alf Sulaiman Salongo ndiwe Kiyajibu Kikwe sebo oleese mutindo gwokka olaba Nalukoola webale wembeera funa amaanyi nga kulabako ono agamba munakyalo nze Katende ekasangati nkusaba ombuliza abakulu abo abe NRM nti demokrasi akola lwakuba be bali mu buyinza ne Nalukoola ambuulire walina ekifo mu paalamenti Uganda eri mu demokrasi bajja kitikala bakyebulirako. Richard Bazadde ndi Kalwana Kasanda ndaba ebiina ebimu bikozi bya ssente balwanyisa NUP. Munakyalo webale kuweereza ssebo nebaliza ku musajja akuliraanye ne Nalukoola kale bayina empisa omuwabanga ayogera omulala asirika naddala bya banne n'abawuliriza. Seruga webale kuweereza nze nsikombi erw'amaggwa ebiina okwegatta si kibi naye waliwo ebyatondwawo obusungu nga byagala okunafuya ebirala. Olaba Nalukoola onnuma okwegatta ku kibiina ekitagoberera mateeka nnumwa nnyo kubanga oli mukwana gwange gwani nkuyege tetya ssabo asinzidde Kiboga. Kandaboona agati Mulongo Kato Henry ennamasuba mu kikajjo batuweereza Mwami Charles olaba Nalukoola anzibudde amaaso gabadde gazibya agage obanga gaziba. Good evening everyone. This is Masiga James from Jinja. Bugembe, politics now it's a business. That's why we have many political parties in Uganda. These political parties are not about people's problems. They are about positions. NRM ejaba wangula bawanguzi kuba tebali ku bizibu by'abantu beenonyeza byabwe. Lawrence ndikyengera abakola ebibiina byabufuzi abalumirirwa abantu wabula babikola lwabigenderwa byabwe tebalumirirwa abantu wabula babikola lwabigenderwa
byabwe. Mukulukaloli we batuweereza nze Idi nsaba ku Haji Nalukoola ampeyo ku basale nange nsomeko ku university guno omwaka. Wilf DF era nze wani ono Bwana Seruga webale kutuweereza nze kyabangi chairman wa DF Egomba ono yakagendayo yavamu NRM mukulu mumanyi NRM ali wanamanyi Egomba banyaniriza nnyo era bangambye mbawonyeze ennaku oba twalira DF era nze kadete wa DF ku district ekiri Egomba mu NRM kiva mutuku tulinda musaayi kuyiika mugulwanyisa tuguna kubayikako. Okay, oyo naye mumaliriza njagala maliriza ono nzireko mukulu Seruga gamba ababaka abo lwaki tebaleeta ebbago nga bateekawo ebbeeyi ku mwanyi kijja kuba kirungi nnyo. Ndi mukatuliki ow'Emadudu. Nakyalo webale Ssebo nga mbeera Lukoola nti batuwe ennamba tusonde ssente eggwanga lyaffe. Nze Kawana Bushenyi Kyamuhunga malirizaawo kansooka nyimirire mu message nyingi ezizaawo mwebale zimpeereza era njagala amasomero zisoma kinneemu naawe olowooza nga oli bwalowooza ku kigambo ky'abantu abaguddewo ebibiina abalala baguddewo babyogerako nti byazze kulwanyisa birala abalala bagamba tebirina mutawaana tebirina gwe biyinza kulwanyisa nebinonya relevance okubeerawo kubanga naawe kati oli ambuuziza nti wano message nti nze singa kati nsala kugenda mu kibiina kati ekirala kyonna ngenda mu kibiina ki ogenda mu NOP ogenda mu NRM ogenda mu kibiina ki ogala obeere mukulembeze ng'oli wamawulire nga bw'oli bwoti ow'amaanyi okolayo kyaba mawulire mpozi nawangube muganda wange mukulu Sempa gwe naawe olinga yakoze ekibiina obadde wa NRM wasaze eddiiro wagenze mu independent n'obusingano obungi mu parliament bonaaba owangudde. Saakoze kibiina naye kyenagenzeemu nakyo ssemateeka akinnyonnyolanga kyo. Nasigadde bwedi ebibiina babikola era nze sandyagadde kulowooza nti oba oliawo ebibiina ebipya kibi naye engeri gyebimerukawo yeyeeraliikiriza sipiidi era netandika tulowoozesa ebintu ebingi nnyo nti lwaki bimeruseewo bwe biti. Mu kulonda kwa 2024 waliyo national elections e Buyindi. Kulonda okwo kwansangayo kuba naliyo emyezi 2 kati Buyindi balina ebibiina ebiwandiise 2,606 ku bantu biliyoni 2,606 naye era otunuulira abantu abalina registered voters kumpi kawumbi kubanga oli bw'aba alina abalonzi 9,969 alina polling stations akakadde kalamba kubanga ebuyindi electoral staff bano abalondesa abakungu b'ebyokulonda 15,000,000 ez'abakungu b'okulonda eryo ggwanga lyonna erya Rwanda. teweza 14,000,000 kati teriwera kakati be bakungu badispatchinga okugenda okumaninga okukola ki abatambulira ku njovu abagenze ku mbalaasi abagenze mu nnyonyi ne mu mmotoka. Wano ebibiina weebiri bingi South Africa ebibiina obiraba naye waliwo abantu bye bagamba nti naye okumerukawo kuno nga tuze sipiidi kyembadde mbulizamu okidde mulungi bali mbulizaamu ebibiina bigenza okutandika okwogerwako n'okusalidira bwekugamba ku constitution emyezi okukuba akalulu giringa 6 oba kale guyite mwaka ogutasobola n'ogamba nti kati kino kyebatonzeewo kigenda kukula
kinoonya abakiwagira kigende mu kalulu tekireeti bwe kiba kireeti baba kiterese tebalaba nti kireeti bo bagenda kukola batya. Mbadde ngoberera politics e Kenya. Waliwo omukyala akulira okuwandiisa ebibiina bamuyita Anne Nderitu, registrar of political parties e Kenya. Abadde awa brief n'agamba nti mu myezi 5 egiyise abantu abamaze okupurizavinga amannya okutonda ebibiina record 220 ali mu processinga papers za bibiina 44 zinaatera okuggwa. Agabye provisional certificates ku bibiina byebaka provisional certificates ebibiina 10 n'ebisatu ebibiina 3 abijjeeko enki engalo. Omukyala Martha Karua yamaze dde okufulumya ekibiina ekipya ekya People's Liberation Party. Martha Karua yamaze dda oli akutiridde wagamba takiweereza eyali deputy president Uganda oyo eyali deputy president wa Ruto Rigathi Gachagua yamaze dde okulangira ekibiina kikola ki oluvannyuma lw'omukola ki. Kakati omuntu kyalina okwebuuza kyonna ebibiina ebitandika oba bimeruka nga bwe bimeruka kati bimeruka ddala lwa bigendererwa na kulumirirwa bantu oba ensonga ezisinga ziba za bibiina ebyo ne bannyini byo. kankuwulirize ogambye otya ebibiina bino ebimeruka n'engeri gye bimerukawo bijja lwa biruubirirwa by'abantu nakulwanirira bantu bave ku levu emugenda ku ndala oba bigendwa byabyo ne bannyini byo. Nsaba kwongerawo kabuuzo. Era ddala abo abava mu ebyo ebiriwo okugenda okukola ebirala babeera ddala nga bakoseddwa nga kiva ku nnono oba ku filosofe oba ku principle oba baba n'ensonga endi. Era lwe tulina okulaba nti ekibiina kiri siriyasi era ddala kirina ebiruubirirwa by'abantu. Tunuulira ekibiina bakireese kitandikidde wano naye nga ne bannyini kyo watukoze byobutaleetayo bannabibiina byonna bano abalina ebyakamerukawo abapya okiwulira n'obabuuza nti mwami gundi kozi kati bwe twogerera mulina bammemba bameka era baliriddawa kubanga bwe tuba twogera ku bugunduuvu bw'ekibiina twogera ku membership yakyo ekyo ne tukiteeka wali ng'era bwe tugamba nti Indian National Congress kyekibiina ekisinga obunene mu nsi yonna ne bammembers kati abali mu bikadde 2 membership yakyo naye nkugambye mu ggwanga eriri kumpi mu kawumbi kamu naki n'ekitundu yakamalawo emyaka 45. Communist Party of China erina bammemba 10 miliyoni 10 ku nsi eri kumpi kawumbi kamu naki yakamalawo emyaka 13 myaka 13 kati genda mu America ekibiina ekiri mu buyinza kati kya Republican Party membership yakyo miliyoni 36. Democratic Party erina miliyoni 47 ba members. Ekyo kitegeerekeka kitya wano kati ekyo kiveeko. Let us look at the geographic extent nti ekibiina kino kyo kiririddawa bwenva wano e Kampala oba bwenva e Masaka ekakumiro nkisangawokko abantu baakyo ngende mubende mbasangayokko bwengenda Ajumani waliyo gyali waliwo ebibiina nga ne media visibility teriiwo ye kiri kwa ideology ki kwe tusinziira okugamba nti abantu abagoberera ekibiina kino bagoberera kino. Kakati wano waliwo olumba olwatusensedde wenjagala okujja waliwo kye bayita founders syndrome. Founders
founders syndrome nti waliwo ebibiina n'ebitongole ebitandikibwa bannannyini byo ne babyesigaliza ne babibenefitingamu ne batuuka ne ku level eyeegombesa abalanga buli kimu tebakiyita n'okula ne bifuna ne stagnation mu growth kubanga biri ku bali abaabikola ki oba ne ttiimu yaabwe eyatandikawo oba ne ttiimu ye nga bwe bakola ki. Kakati mu mbeera gye babeeramu mu mibiina ebyo ne mu ngeri gye beeyisaamu oluusi n'engeri gye babikama era ne babiremeramu etuuka n'okwegombesa abalala otandikayo bwekiri. Ne bayiga enkola eyo, abantu ne bayiga enkola eyo, oli n'agamba nange njagala ngende wenfuna ki okulusempa tunakuva ku mazindaalo. Ebibiina bino waliwo abalabadde abakirowooza abapereza message ne bagamba nti ebibiina byonna mubikola abantu babikola ne baweza numbers naye mu Uganda tulina ebibiina bibiri. Ekibiina ekisooka kya NRM, ekibiina ekyokubiri kya opposition. Ekyokubiri kyagala kujjawo NRM ne NRM yagala okusigirawo. Ti byonna bimukoze byonna ebibiina 5 6 7 8 9 10 wala mwine ensonga egi yalibadde nga ideology mwagala kujjawo Museveni naye n'agatta abalala n'agatta abagase n'abamu ku mmwe ne mutamani muvaayo naye nga sigadde kubeerawo nga yeekuumiddewo. Gw'olaba tekiri bwe kityo. Ekyo kiteekewo weekiri kisobola okubaawo okusinziira ku kye tulaba naye kankugambe ne kino waliwo ne ze tuyita state owned parties oba payroll parties. Waliwo n'ebibiina ebimerukawo nga bizze kulwanyisa ete ekyamaanyi ekiriwo. Kyamaanyi sikutegedde. Olina ekibiina ekiri mu buyinza waliwo n'ekibiina ekirala ekikikola ki ekikivuganya okiwulira. Kati waliwo n'ebibiina ebitondebwawo nga byo bizze kuba kino ekivuganya oba ekiriwo nga ekiriwo ruling party nga tebikirinako nga tebijoogerako nga bikuba kino kinnaabwe ekyandibadde sina kinnaabwe naye ekyandibadde ki kinnaabwe. Kyova olaba mu nsi zonna batunula nnyo mu kye bayita electoral financing, batunula nnyo multiparty financing. Ebibiina bino bifuna bitya ssente, byeyimirizaawo bitya ssente, bizijjawa. Waliwo ebibiina ebijja Sserugga ate nga ruling party yebiyamba okuyimirirawo nga ne bw'obibuuza tebiina kaadi ze bitunda, sente zammwe zivaawa, nga nebuuza nti sente zammwe zivaawa. Naye ng'olaba waliwo okuyaayaana kw'amaanyi n'okubbiisana. Era bw'ona otunula wano waliwo abantu bajja okwebuuza mwami Gondi nga tetulaba nnyo mukulumunya gwa kyandibadde kimujja mu PFF katugeze oba FDC oba ngaki kubanga twetaaga ideology yeeganye kiki ddala oze mugenda kwesimbawo, mugenda kutambula ddi, mugenda tuuka ddi egindi n'egindi, mugenda kutunda ddi ebiruubirirwa byammwe bituuke buli gye birina okutuuka. Era weebuuze ojja kusanga ng'era ebibiina bingi ate bimeruseewo mu kitundu awo awali ekyo ekyamaanyi ennyo. Otandise okusonga nanti nkugamba ojja kusanga okiwulira naawe ofumiitirizeemu. Lwaki kati n'otandika n'okulondoola n'ogamba kampuliriza abantu bano nga bali ku leediyo, kampulaba abantu bano nga bali ku TV, naye bw'aleetayo akantu kamu n'akaweereza bw'aba alina amasasa 4 okiwulira limu ku ruling party 3 kuwolibwa ku opposition ate gwe eyandibadde munne ekyo kyo n'abantu kye bamanyi. Kakati omuntu n'asigala nga yeebuuza ebibiina bino biri ku ffe oba twakyuse? Nyinza okugamba bwana Sserugga nze nali simanyi nti waliwo ekintu kye bayita church business nti kiri serious. Ndudde mu transport ya Kabanga waliwo we nali nkolera emmotoka zange mu Ndeebawo nga bazikanikiranga waliwo garage. Tugenda okera ku makya nsindisa emmotoka bazikole service okutuukawo nga waliwo kyaki
ataddewo kyaki kati ngenda okwogera mwatukoze eki abantu bano mbadde mutukola bulungi kolinanga ate garagi munange tefunanga kyaki agamba garagi tefunanga kyaki galandiroodi akyusiza bizinesi akyusiza bizinesi agenze ku ndala kakati yensonga lwaki osobola okulaba omusajja nga pulezidenti geno wa kibiina nti PDP ng'akireseewo nga tasiibudde na kusiibula okiwulira naga nti ate eno gyendi ndi national treasurer ate gyalaze naye obwa pulezidenti abulese mu kiki najja eno gyali ki omulala nalekawo SDP obwa pulezidenti nabukola ki nabuleka najja eno nabeera sekretary geno wekiki wekibiina kakati ffe abamu abatamanyi nnyo bintu bya filosofiya na logic ffe tutegeera mu ngeri ya bulijjo nti bw'olaba kapayo evudde ewaka gwe yagireeta yagijja mu kyalo n'ogireeta wano ekuyamba okulya emmese naye neetalwawo neeseyunkawo mangu neegaanira ku muliraano yeewaba byesinga okwagala webale muganda wange omukulu agenda kujja okwogera ebigambo ebyo tubulire ku bano webale Seruga ekituufu ebyobufuzi byawano biri ku byanfuna aba opposition kyebava tebasobola kwegatta buli omu yayagaliza nga tebasobola kukwatagana Robert Kira Ematugga yampereza message mukulu Ismaili Seruga webale program yaffe nze mugasira Ismaili ekazo omugezi ategeerewo Nalukoola webale nnyo okutangaza ensonga kawempe ku ntikko owemubende nkutumiddeko nnyo webale nnyo ssebo kale Sempa bakutumidde Honorable Bashir Sempa kyategeeza nti nuupu yaleetebwa gavumenti kulwanyisa FDC eyali ey'amaanyi webale kuweereza nze Umar Babu wano Emmengo mu Kampala talina kyayogedde nasobola kweggira mu bwejjizi Seruga Nalukoola alina okwekwasa nti ebibiina ebimeruka Museveni yabatuma gwe ani yakutuma okuva mu DP ndi mukatuliki ow'Emaduddu bakubuuza nze Ouma Julius Embiko byetaaga ffenna tuffe waddewo Uganda empya kubanga tekyali kulumirirwa nsi tuffe tuggwewo gwani atabusegalese gwewo ng'obulamu bunyuma ono agambye mwebale nnyo okunyweza demokrasiya mu kuteesa ne muntula gye mutunuddemu mu studio okumerukawo kw'ebibiina byobufuzi nakyo kabonero kakulu mu demokrasi wabula kireetawo okwetematemamu kw'abantu n'obusosoze obw'ekika ekyawaggulu ennyo Kibuka Francis Amot bazigattirawo ow'Emitooma RDC abatumidde Munamubende abatumidde mwenna Seruga nze Magoola Zebron Namaawa Kaliro essaawa ebibiina baagala kubamanya babaweeyo ku kasente ani agenda obbawa era ani agenda baweera ki kibuuzo ekyo osigala okibuuza nakyo mpozi mukulu Seruga Honorable Nalukoola naye yakafumbirwa mu bufumbo bupya naye teyeyibaala alinda amale okuweza emwaka tulabe nze mwanje Kasozi Mpigi mubeere bulungi Munasingo ne ttiimu mbalamusizza n'obwombeefu mbasaba baleme kwesunga nnyo kya Museveni kugenda ng'ayita mu ngeri gye basabirira batuteeseza ebirala ng'ayita mu ngeri gye basabirira John basabirira nti agenda atuuse mu kawungeezi baleme genda bw'atyo Munasingo ne ttiimu mbalamusizza n'obwombeefu mbasaba baleme kwesunga nnyo Museveni kugenda ng'ayita akizeemu obuziza mpeeza message mukulu kyaze awuliriza message bbiri Munakyalo thanks for the good work of enlightening Ugandans. I think being with many political parties is a financial basis and personal benefit. Ask Honorable Sebonya, why are people continuing to die during their campaigns? Honorable Nalukoola mutumidde nnyo nze Carl Joseph Kawempe ku Nakamiro
ndowooza nakamera omanyiwo kamaliriza noono nze ndowooza mu lugube gwa ssente baagala kulya kyokka ne balimba mbubo boogera ku nsonga za ggwanga EF muswaza nsimbe Timothy ndi Makindye njala kusooka kukomaawo omukulu abisooka atuddemu abeeko beyayogera mukana wange Mukulisebunnya obiwulidde boogera abantu bagamba nti banoonya kasente benoonyeza sente zaabwe naye ate nga twagala babintu tubeere n'ebibiina nono alina kyayogere alina kyasooka n'agamba nti bw'olaba we basinze okusituka ebibiina ebingi manya tebaagala kujjako mukulembeze wa ku ntikko babanoonya kujjako mukulembeze namba 2 kwegamba nga namba 6 namba 5 namba 4 namba 3 nga bavuganya namba 2 nga namba emu tebamuvuganya gwe n'osigala ng'otedde omanyamanya nti ffe tugera kufuga bufuzi oba singa babadde balwanyisa muntu omu bandyegasse bwegasse bandigasse maanyi naye kati tebaagala kugatta maanyi buli omu akola kayumba ke kasiisira ke kino ekibuuzo no kizibu obanga abuuza omusajja Semaka nti ekimuzaaza abaana abangi kiki oba omukyala wakuno ekimuzaaza mu basajja abangi kiki buli omu aba n'ensonga ye era bonna bazoogedde kate zonna ntuufu nno oli agambye waliwo milukadi parties nga buli omu ayagamba nti bwe nkola wakatu kange kajja kubaako omutego omwana n'agamba nti nti ffe bwe tubeera awamu ogenda okulaba nga olinga ali mu kkomera oziira you are not breathing bakutudde ku nsingo n'okolayo akako ofune wosiza n'okuŋŋayo ne banna abalala omulala agambye nti kibalo kiba kibalo olyaga nti President Museveni ono nga agenda naye mu kugenda wano baba naaba bateesaani agira nange siibuukire kibuuzo si kyangu naye mbadde ndi wano nenteekamu akagambo bakayita ndowoozeza tekaliyo naye nenkawandiika nga short-termism olinanga nti kagamba nti giving priority to immediate profit or reward quickly executed projects and short-term results over long-term results and far-seeing actions. Nti baagalamu byamangu oba asirabidde namu profit nti byamangu ndowooza engeri abantu gye balowooza tetuwangaala nnyo oli agamba nti nze naafa siyitibwako kuba pulezidenti naye akagamba ako nako ennaku zino kasitula abantu oli agamba nti naye kale sifuuseko minisita naye abalala bagamba nti ndifa sifuuseko pulezidenti kaakati ne baagala ne bava mu nnyanja wakiri afiire mu kadiba afiire muki mu kadiba naye nze ngamba ntya ti ebibiina ekibiina nga bwe kiri kibiina kyandibaddemu different shades of opinion kyandibaddemu ebirowoozo byonna nga bwe twawuliranga Nalukoola ng'akaana ne Balulume nga bakaana ne Balukwago ekyo kyekibiina ekiramu infact mu byabazungu ebyo mugambye ebimaze emyaka emingi mubeeramu bwe tuwulira baga nti balefistist abo bamoderate abo balibulozi akati ebibiina bwe ebyo tebibandibadde nti si buli lwe mukaayana nti mwawukana era ng'amaka bwe gandibadde bweotuuka mugeewa Nalukoola oyinza okugamba nti ate wali wazibu nti kiki omusajja tayogera n'omwami tayogera bonna basirika busirisi naye nga bonna bali mumaka gaki gamu naye si buli lwomu lwasirika ate ne mwawukana waliwo ag'omulala ng'omwami mwogezi omukyala muki musirisi si lwobeerawo different shade nti ate bakola ki baawukana wesanga ebirowoozo ebyo bandibadde bizimba n'ekiki n'ekibiina ekyamazima ekibiina kyendimu ng'ekyenalimu kirimu shades ezo
mulimu ye buli ekituukawo yakibuukira yayagala okubeera secretary general olulala n'agaana ate nze treasurer buli kifo kye bateekawo nga yakibuukira kakati ffenna abamu kakati naye nze okuwangala mu kibiina kino sijja kunoonyamu kifo n'osirika toddukamu buddusi eri abalala ye nga ye aliwo okutabula butabuzi ye bwalugambo yalutwala eno yalutwala eno ye yatambulira ku banene yatambulira eno yatambulira eno naye ekibiina nekisigala nga kikola ki kitambula ebibiina bye bityo byandibadde naye ebya Uganda nga bekugambye oli yabigezezza ku makanisa agamu naga nti oli yaga nti garagi mpayi ntayi tekyafuna kanziseewo ki ekkanisa lumunze nakolerako ekitongole ekimu bakiyitaga national water ekitongole kiweesa amanyi oga nti nakikolerako myaka gyange 10 naye nze nze omu yali bagweta focal person nga nze mukuŋŋaanya wa ssente nenzitwala mu banka collection accountant naye bwe twatwalanga ssente nga ffe tutwala buli lunaku naye wanga waliwo church egi yeereeta ssente zaayo mu banka netugatta ssente zetukuŋŋanyiza wiiki abaali batusinga baali ba umeme yabanga umeme nga yetusinza okukuŋŋanya ssente mu lunaku mu wiiki biki ofcourse nga neno tusinga naye nga abaddako ffe twandibadde tuziddamu aba national water naye nga waliwo church etuvuganya yo ng'ereeta mu nnaku ezi 2 baleeta ku Lwokutaano ne ku Mande naye nga ssente zebaleeta ku Mande from all the centers zaagala okusingeza ekitongole kya gavumenti naye ngamba era okuva olwo naye nenamanya nga mukamala weyamanya ti kyaki zino bizinesi oli bwolaba akola kyaki ye mu Kisenyi omulala n'agiteeka mu Lusozi omulala n'agiteeka mu Museetwe tolowooza nti Yesu basinza ki omu naye ekiva mu nga Sande ewedde tukirabira mu banka kasoka mpulike nakino nina kinjagala ogatteko ng'ogenda okumaliriza kuba ogenda kuwumbawumba lwaki kati nga mmwe muli ba NRM mwenna aba NRM ne NRM ng'olaba ng'omu afiirawo ng'ateekwa okuba nga ye MP w'ekitundu ekyo oba kuyomba tuyombe oba amasasi gaveeyo oba kulwana tulwane kiki ekituusizza ku eyo level ey'okufiirawo noga kale kamundeke gundi agende mwe bamu constituency yemu muli ba kibiina kyekimu muwanagana bwe mutyo kyekiva mu ekyo ekisinga obunene ekikulu ffenna bannayuganda naddala ku mulembe guno structure y'ekonomi yaffe yesinza okuleeta obuzibu structure y'ekonomi emirimu gyonna kino nkyogera akakyogera emirundi mingi ne gavumenti esobola kuwakana nti si kituufu kuba ne ssente tezirina emirimu gyonna gye tulimu emisaala gyaffe giri suppressed abali mu formal sectors oli ne baba bakola mu private sector agamba nti obusente nfuna butono abali mu public sector nti obusente tufuna butono kaakati wagenda ne walabika waamu waatwa nti abantu emirimu kati tutandise gino oyinza mu politics naye wano ngamba abantu bennasana municipality infact banenyeza nnyo era lero lwe nkikakasizza nti abantu banyiivu lwaki seesimbyewo lwaki seesimbyewo nkyali mu byobufuzi naye abantu leero buli abadde akuba akamo watukoze bubi negayira nenga bannange I can't be in two places at the same time sisobola kubeera mu bifo bibiri mulundi ki gumu ne mukama wange teyantadde naye nga balina obusungu lwaki waganya oku so beetondera lwaki saakomyewo naye nkyalimu 231 katonda nga mpadde obulamu yinza okubiddamu kakati obulumi abantu bwe balimu mu bibiina byabwe nga balwanagana ate naye buneewunyisizza
lwaki abantu bakubagana nnyo mu bibiina wakati one fe abafe ab'NRM bakimanyi bulungi nti bwowangula akamyufu k'NRM n'akalulu akalijjo nojja kawangula mu bitundu ebisinga in the majority of the country. Bwowangula flaga ye NRM, the generation is a walk over. Kati abo kibalwanyisa kufa kuwona kyova olaba ono kati ye ate okuba naye waliwo ebimutabudde bw'oba wakuzibwa olina munne ku nsa oyinza otasobola bikonde bantu bebakubagana noga nti mu kifo ky'abantu okufa zikanzira ebbali ekyo mu NRM kireese akanyola bikya nti abantu balaba nti bwowangula NRM primary oba owangudde. In fact nsaasira Nalukoola pozi ye waali naye in the majority of the country bwowangula NRM primary otuuka kati akavuyawo wekali era oli akuba sikulekera naye tondekera naye tubakubiriza there is a tomorrow. Tojja kutta mwanawo anti nkusaasira kuba ogenda nolowooza nti President Museveni n'ekibiina kye tugenda ekyo kikusaasirako kijja kukwabya omutima era tokiteeka mu birowoozo byo. In fact eno nga bwetagenda kuba by election lwana lutalo lwo lwekawempe oba eggulu luleke olw'ebusiya luleke lwanira wa kawempe kulwana kuyita waawo naye NRM ekomawo katono nnyo kubanga olina akantu kwabuuziriza mukulu Ssebunya alungamizza bulungi okugugulana n'akuteekamu amaanyi era n'akulaga nti weekuli n'ebyokulabirako n'abiwa naye ensonga evaako ekyo abantu n'olaba nga basukka we bandikomye ekisinza okuleeta obuzibu by'obufuzi bya wano. Nja kugenda n'ebigambo bya Professor Lumumba Patrick munnamateeka w'e Kenya yali ayogera juzi ku byobufuzi nga bwabiraba e Kenya n'agamba nti bw'oba oyagala okutegeera bannabyabufuzi bano tubatunuulira mu paalamenti tubatunuulira ku podiums we boogerera naye banoonye ewaabwe awaka nga boogera na mu nnimi zaabwe Abakamba, Abaluya, the Kalenjin, Abaluwo, Kikuyu. Olinga ayogera mu luki ojja kutegeera ekituufu ayogera amazima na kyennyini kyalowooza. Abantu kati omusanga okumutegeera kyennyini kyalowooza musange ng'ayogera na mu luki mu kabondo ke tomulinda ku Bukedde TV kwokka ne mulondoolo musange era n'agamba nti ebibira bye bikyuka kati naye enkima zezimu n'empisa zaazo. Ebibira byo tebikola ki kubanga enkima ezaali ku Muzeeyi Moi zezaali ku Kibaki zezibadde mu Uhuru. Ebibira bye bikola ki enkima eva mu SDP naye soga eva mu DP naye mu SDP nekola ki nekola ekirala kakati ekituuta enkima zezimu ebibira neyingira DF ate naye ogisuubira okukola ki okuvaayo. Enkima zezimu ebibira bye bikola ki kale webalaga wakati okubadde ogase program kwebaza nnyo okulusemba kasinza obukulu nti enkima bwe ziba ziri waka nga zoogera olulimi lumu lwomanya kati walimu nga bali mu NRM ebyo bye bakola omanye ebikolwa byabwe bituufu. kale Richard Sebamala nkusanyusa okulaba nasinze nakulaba naawe wali embalala awe mwayitamu ebyembalala mwali mwogala olulimi lwabwe lwennyini naye waliwo omuntu yageeyeza nga si mu lwatu nnyo kizza wansi Oweekitiibwa Nalukoola amagezi ge mwawanga nga mumuwa amagezi yali ateekateeka awo ng'atambula ng'agenda ogenda mu NUP nga mulinga bamugamba mwana wattu muto waffe tugenda sigala wano tujja kimala kino kijja kuggwa
ne kati n'abeera kati nga yalinga ali ku buwanguzi kwa yasalawo mangu n'agenda bwe luna bagenda nnyo simanyi oba buulire obuwulizi kubanga olaba omusajja omukono gwo ogwa ddyo gw'otambula naye lulume omwayivuganya kwa pulezidenti bwa Democratic Party yagenze awalala nanyumira esuuti bulungi n'ebigamba biyize ebya PFF simanyi gwe nakuba n'akasimu komanyi n'okukwata akasimu amangu ddala kikonde kyaweddewo dda simanyi gwe wagendakalidda Buganda nga bali embalala alabanga akalidda Buganda alaga nti twagenze Buganda ntayi ndukolemu wane Buganda olabe olutalo onbuusabuusa abatuuliriza mbalamusizawakuzibwa tolwanabuusa nsasira badde tulina abazungu aba Australia abatuzimbira essomero ebuyaga parish buyaga parish kati abazungu abo leero bazze tuta omukago ne parish yaffe okuva mu Resurrection parish yabwe Australia neyaffe ya buyaga bakole sister okula omukago ate batukwase n'essomero father badde aweza emyaka 25 ennyumba y'abakulu badde bagiwayo bibadde bingi kati njagala kudda ku nsonga omukago kalikaga ebyo byonna ng'obikola ng'oli wa DP ng'obikola nze ndi wa DP Democratic Party ndi wa DP njagala nkuddamu abantu bantegere bulungi ndi wa kibiina kya DP siri wa Mao Kasulu yafa Matayo Mugwanya yafa munsonyi obutateeka kwekigambo president Bendikito Kiwanuka yabula mukulu Semwogerere yafa ne mukulu Sebaana yafa ne Mawa jagenda abasuubira kulagawo okyegedde obanga akyali ku bukulembeze obanga akyali nga muzeeyi Semwogerere bwe yaliwo namala n'afa obanga agenze n'ekibiina kya DP kyo kikola ki kisigalawo omukulu kyagambye nti ebibira byo bikola ki bisigalawo enkima zezikola ki zezikyuka enkima entuufu we zibeera mu kibira okigala kyentegeeza muvaamu results enki entuufu so bwe mba nnoonya kaadi ya Democratic Party sinoonya kaadi ya Mao kubanga nyinza ogifuna kati enkya Mao naafa Siranda naafa oba Mbidde naafa ate sigizaayo okigala kyentegeeza tutugende kukisemberayo ddala kufa kyekimala byonna sigizaayo nti ate lwakuba Siranda afudde sigenda kukwata kaadi ya DP kubanga ampa kaadi eyo kibiina nti ne bwe baba bansibye nga ndiruzira ekibiina ne kisalawo nti no Sibamala yajja okwesimba Bukoto Central kifuna omuntu n'agenda nominatinga Bukoto Central nti ono ye candidate wa DP si candidate waki wa Mao so ekyo nkigamba ne kati ebyali embalala byali God forbid tebafa byali bibi nnyo ne lwaki twali twagenda embalala tusobole okufuna ekifo kya president general tukomewo tufune presidential candidate alenge manifesto erwanise Fugabbi otegedde change of leadership alternative government alternative policy otegedde kuteekawo nti mukulu Museveni waba agamba nti bonna basome paka S6 fetugamba basome paka campus waba agamba nti Museveni waba agamba nti no abantu abawe sente za PDM fetugamba nti tusonyiwa abantu bonna abalina amabanja agakka wansi wa miliyoni 5 buli muntu alina ebbanja nga lika wansi wa miliyoni 5 limusonyiwe mukuli musonyiwa sente ezajja zikozesa yeekula nti Buba is for giving people miliyoni 5
buli muntu alina wadde olina mu banka wadde olina ku simu wadde olina ki sente zino oli gye yazinvestinga aba azisigaziza nga zigenda kumutwala mu maaso an alternative policy to PDM. Now twagenda embalala ng'ekyo kye tugenze okulwanirira. Leero mukulu Museveni n'akyusa empisa mukulu Nalukoola zayogerako bulijjo human rights eddembe ly'obuntu amalwalire ewaffe ebukoto central nga bulimu eddagala bulungi nnyo, amasomero gali bulungi, enguudo nga ziri bulungi, amazzi gatuuse buli wamu n'amasannyalaze buli wamu, oyinza okubulwamu esimbako ebyo tujja paka ensi lweriggwawo. Okyegere kyentegeeza because olina okubeera ne cause lwaki ogenda mu kintu. Our cause is nze personally cause yange yakutereeza mpeereza kyekyokka nti Bobi Wine ali awo ye wanuupu gwe Museveni bannaye Museveni gundi ye gundi oyo bw'avaawo tekitegeeza nti ogenda kufuna omuntu omutuufu. Sobola okuwejera mu Mukama wange adde agamba nti abantu bakyuka buli ddakiika. Abantu abo basobola okufuuka mu kulembeza era ne bakyuka. Njagala okugamba n'ekintu ekirala nti lwe tulina assurance leero nti singa enkya Bobi Wine tumuwa obukulembeze tabumaleeko myezi 3 nga lule. Kubanga nga bwabwagala n'omulala akola ki? Babumuwadde 226 mu myezi emeka? Toyina magye, toyina biki, oba olinako abamu beekubye, ovuddeko. Mukulu Muwanga yali de facto president for over 6 months, almost a year. Nga de facto president yakulira Council ne bategeka n'okulonda n'ebirala n'avaako bulungi. Ne bamusibira e Luzira n'afa mu I think 90 something 93. Okyega kiri nga amaze n'okuva e Luzira. Okyegera naye yaliko de facto president for almost a year. So tulina okubeera n'ensonga gye tuwa bannayuganda lwaki twagala okukyusa obukulembeze ezitali peti n'okubukwata. Museveni singa avaawo omulala najja ng'ate ye mu by'okusinga oyo. Mukulu Nalukoola bwe yali agenda mu NUP si nti nali siraba bizibu biri mu Democratic Party. Kyekimu n'erulume leero ng'agenze si nti siraba bizibu biri mu Democratic Party. Ebyo ebizibu ebiri mu Democratic Party tebigenda kuvaawo, naye siraba ttaala efuna bukulembeze power control. Omanyi waliwo okubeera nga tuyisa bivvulu. Bw'obeera nga omukulu akulira ekibiina ajja n'agamba twagala MP kati tugenda kukolera tulibadde tulina 57 tugenda kukolerera 100 nga parliament mwentuula mulimu ababaka 429 n'ogattako na bano omukulu Museveni baweereza ne bafuuka 446. Okyegera kyentegeeza naye gwe n'ogamba nti oyagalako 100 naye ng'oyagala bukulembeze then oba tolina strategy. You're a deputy president. You get my point? So olutalo lwe tuyina nga opposition okwegatta okutandika okwogera olulimi olumu lususse ku kuba nti no tulwanirira ekintu kyekimu. Tulwanirira kutwala buyinza, tulwanirira kutereeza bukuweereza. Kuba bulungi mu opposition. Tutwale obuyinza tutereeze obuweereza bwe tubufuna tuyina amaanyi agabukuuma, tuyina obusobozi obukuuma. Bakantadde wano mu kutuba kati onazeemu nkusempa ozeemu otya wabadde abuuza tutwala obuyinza balwanira kuba bulungi mu opposition. Balwanira kuba bulungi mu opposition. Buli omu bwenda twayingira parliament ne mukulu Nalukoola yabaddeyo era akyaliyo. Bwe yatuuse mu parliament yategedde buli mubaka wa parliament kiki kyali. Njagala otunule mu kamera omwo obuulire abantu nti bye walowooza nga tonnayingira parliament era bye wasanze mu parliament.
atunule mu kamera ayogere nakyakubaganya ebirowoozo gale mukwano ajja kukayanira akazinda okyagala kyentegeeza nti bwe twali tuyingira palamenti twalina direction gye twajja nga nzize Sebamala nvudde Bukoto Central nzize kukyusa nsi maliridde bw'otuuka wali n'osooka n'omanya nti actually nze nga Sebamala sina kyensobola kukola nga siri n'egundi ogenda okutuuka ewa gundi nga gundi agamba gundi nina looni mu microfinance support center gundi yankwatiridde nina looni mu private sector foundation gundi yankwatiridde nina kino oba okyeka kyentegeeza ate nga abamukwatiridde be bano nosanga babaka bannaffe abala mu opposition ng'ate buliza bali era ku state house scholarship oba speakers scholarship nimba sebo mukulu Bashir goli ali nga opposition ne speaker yamuwerera amateeka kati weebuuza kati no tuneegatta tutya okwogera olulimi lwe lumu kati tuzze mu bantu wakasimu azze wamburera azze omuti azze wani azze buli omu alina bigendererwa bye kubanga ffe munda tubalabye munda nga tuli mu palamenti tubalabye era ne tubategeera so bwe batuuse wali okke tugambe twesonyiwe byonna tubadde tulina tusooke tugende mu maaso tukwegatte bwe tumala okwegatta tugende mu maaso tuleete candidate ki omu bwe kiri oli ngaakubuuza wa woolina amaanyi njagala ombuuza NUP amaanyi galinawo NUP Buganda ate DF simanyi ate Buganda ate PFF Buganda ate CP ndowooza Buganda ate NID ndowooza Buganda waliyo NID kati twegatta ekyokwaawulayawula Buganda bwe tubeera ne Buganda yokka olwo nga tuwangudde Uganda webale nnyo because nsonyiwanga ekizibu kye tulina tulemereddwa okulaba nti tuli mu kulwanira ekintu kyekimu. Bobi Wine yayagalwa Uganda yonna akalulu kaalaga nti no teyasobola kuwangula walala sinti teyawangula nkwata bulungi sinti ebusoga Bobi Wine teyawangula naye result ebyava mu kulonda byalaga nti si yakola ki si yawangulayo. Tusaze magezi ki tudde okulaba nti no ebusoga ku luno bwe tuwangulayo era results ziraga nti tukoze eki tuwanguddeyo sikiraba kati kiki kinzija mu DP okuntwala mu kibiina ekirala kyesiraba na kibiina kina strategy egenda kutwala buyinza nga nze nga Sebamala nina strategy eyange etwala obuyinza ne bwokomawo mukama byobuuziza binene ne kamaloku baka bwenfunye budde ba Father Dr. Henry Serwaniko ono yafiiriddwa manyina omukyala Elizabeth Nabagereka Sensonga twagenda muza ku saa 8 ku Kosina Primary School Emitiana mu Kiyinda tusabiraganenga bulijjo ono Father mpereza message eno Father Robert Sekibule mulabi nnyo wakabinkano ne bantu bali nabo wakatente ali katente Father mtumidde katente ne waffe Kyagwe we mubende waffe Sembo Ivan. The truth is that creating new political parties in the country is good, healthy and competent, but the disadvantage it has is that the more you split or divide yourselves is the energy stronger, it makes your opponent stronger. Simple Ivan. Byagede muzungu gamu mwana akulira anyawa kuvunde budde tekuja kumanya kyamanyi mugatemaate kyewunyisa okulaba mubaka ayagala ekifo ate ne yeesiba ku banne kati abo aboogera kewayi nti tesaanidde kewayi eriwa tesaanidde bo balowooza basaanidde nze Edward sikitegedde kewayi gyobateeka okuweereza kuno amasiro ga Nalukoola aleme kulimba alimbye nze yali mu DP naye olaba yavaayo n'agenda mu NUP bebamu kubasaanyaawo DP ne banne abaleke bagende taboogera bingi naye tebamwogera bingi mamisiro mukulu mugambeko kati
message nyina nyingi nnyo sobola zisoma naye njagadde kwogerako waliwo bakonye busasi mudakika 3 zokka obudde butuweddeko webale nnyo ssebo ekisookera ddala inginiya honorable Sebamala alabika yawulira bubi amawulire g'omumyuka wa pulezidenti w'NUP honorable Muwanga Kivumbi. Honorable Muwanga Kivumbi ye mumyuka wa pulezidenti w'NUP mu Buganda. Omulimu gwe yayina gwa kulaba nti NUP ewangula Buganda. N'agamba nti wano mu Buganda NUP egenda kuwangula ebifo by'abamemba ba palamenti 100. Tayagambako ku Uganda ssebo biro bimeka ddamu 105 constituencies eziwangulwa agalako 10 tagambanga ku Uganda agamawulire nga kuwa nja kumuleetera akatambi ekigambo wano mu Buganda tekyaliko yagamba ku luno tugenda kuwangula ebifo 10 gonye kugamba ekyennyanja kirwadde ate ngo odda tuddamu nze agamba nze ku luno tugenda kuwangula 10 nze nkugambye nze ONUP si mukulu Sebamala nze gonya nze akugamba ekyennyanja producer agenda kireeta nabazzaako ababiri abasatu njapiteekako kakati omwami ono ayogedde nansuna nagamba Nalukoola nve ku kwogera ku General Museveni nwanirire akafo ke Kawempe North munange nze si bwendi ne bwe nali sinnafuna bwa memba bwa parliament okujjako nga weerabidde nze nayogeranga ku nsonga za ggwanga eddembe ly'obuntu awatali nsalo so toŋŋamba ebyefuga bbi sisobola disirikirira ng'owenkofiira akola ebitajja oba biri kamwenge leka kunsiba Kawempe ensonga yaffe eri kukulaba ng'ensi yaffe ekyuka ekirala mukulu Serugga lwaki abo ababa bagenda okutondawo ebibiina by'obufuzi ebirala oba okugenda mu mukago oba mu ndagaano n'owenkofiira lwaki basooka kulumba kibiina ky'NUP mukulu Nobert Mao ng'agenda mu ndagaano yakola ejje ery'omusajja omu okumalira NUP ku ttaka bw'otunuulira Abedi Bwanika bw'otunuulira mukulu Mabikke bw'otunuulira mukulu Mpuuga n'oluvannyuma ne balyoka bakola ki ebibiina kitegeeza balumbaani kiri ekitudde ku musajja ekimuli obubi omukatuliki w'Emadudu agambye nti Nalukoola gwe Museveni ye yakusindika okuyingira NUP nedda wabula alina kye yakola ekyandeetera okugenda mu NUP yagenda mu ndagaano n'ekibiina kya DP nga tewali kwebuuza kwonna kukoleddwa mu DP yadde okukoleddwa mu NRM kyekimu ku byavaako embeteza y'ensonga ekirala olwaleero nfunye okukkiriziganya ne mukulu Ssebunnyono ekibiina ky'ebyobufuzi mu ngeri eŋŋunjufu musobola okubaako n'abakkiriziganya ku nsonga emu ng'ate baawukana ku nsonga endala kituufu wabeerayo be tuyita abali makatikati abali ku luuyi luno n'abali ku luuyi luno naye ebyo bikolebwa mu nsi ng'erimu demokurasiya wano tulina oli abeera mu kibiina kye naye era n'anoonya n'engeri gy'atawaanyamu ekirala kanyanguwe mangu omulala aŋŋambye Nalukoola sooka oweze omwaka mu NUP kakati oyagala bwe baba bampise wano musirike omanyi nammwe abatulaba mulina olumu lwe mututawaanyamu Serugga mbuuzizza ekibuuzo kya lutalo kya Ukraine ne Russia bwe nkiddamu n'abuuza lwaki oyogera ku by'e Russia nga ne mu Uganda mulimu ebizibu oyagala nnemu okuddamu ekibuuzo ekiba kimbuuziddwa kakati era omulala agamba nti ani aganyulwa mu bibiina bino bye bikolebwa ebingi nkuzaayo wali ani kabonganje
ani asasula omufuuyi w'omulere azinyisa akagologola ani oyo womulaba ng'akuba serumbeete ng'omanya yenna nnyini kusasulani mufuuyi waki w'omulere era njagala okutegeeza ekimu ku bituleetedde akabasa kulemera mu buyinza bwa Jeno Museveni nti ne bino ebibiina ebirala tebirina gye biraga bwe kibeera awo nga wali olowooza kati kankuwa ekyokulabirako kya mukulu Nobert Mao alina we yayakira nga naawe Sserugo ogamba nti oyo alabika pulezidenti wa Uganda alituuka n'akwatamu naye omusajja bw'ayimirirawo n'agaanirawo n'ebeera enkonge mu luguudo jaamu n'akwata mutuuka ne musiyuuka empisa nammwe ababadde balinda okuyitawo ogenda okulaba ng'afuukuuse ng'ayiika mukulu Sebamala nkuwuliriza ssebo naye njagala okukutegeeza anaasala omugga tabuuka nga tannagutuukako naye ategekwa ki omuguwa oyagala tulinde eggwanga lyaffe lirikyuka mu kiseera ekyo bwe walibeerawo aliba afudde atudde mu ntebe ya DPC nga aligiremerako sebo tuteekwa okuteekateeka sebo muganda wange yayogedde Sebamala n'abaako n'ekibuuzo kye yapoozi nti waye bwagenda mu paalamenti giwalabakwewuunyisa era n'akulaga mwami Sebamala alina engeri gyayogeddemu ng'omuntu agamba nti tewali ssuubi era essuubi terikola ki teririyo naye njagala kumuwagira ku bintu ebimu nina ebintu ebyanneewuunyisa mu paalamenti nange nga ŋŋenzeeyo ku bantu babamanyi Bashir n'abaze bangoberera nekibamanyi ne ku paalamenti awo neewuunya nnyo nga waliwo ekintu ekize ku fulo ya paalamenti nga balina okusooka okukiwakanya beeba opposition ne basooka n'abenaabye mu kiwagira kyanneewuunyisa walaba yeetaaga kuba tefeevalinga bantu naye kubasoose ate okulaba nga bagitembeeta ate nga opposition obanga waliwo ensonga ey'amaanyi n'olaba nga ate gwoli weenaabemu n'oguma ekintu kikutuuleko kubanga olaba abantu bo tebakyagala bamubende municipality opposition neyeekweka naava nagamba haji osobola gweweenaabemu ate gwoganye ng'opposition ate yakoze eki awagidde nga yakiyisizaawo dda kakali mwami Sebamala engeri gyayogeramu ejja ku kino wetutuuse abantu batuuse okudda ku individual merit. Exactly. It is not the call of the cat that catches the mice, it is character. Omuntu alina obuzibu obwe nga bwammese ng'anoonya kapa ezirye tafa ku kala ye anoonya kapa enerye ki Mese. oba njeru oba yabibomboola oba yaki kubanga abantu batukoze buki bubi naye bw'ofa n'ogamba nti nze kapa gye njagala yabibombola bayinza okukuleetera kapa ate nga tejja kulya mmese ezanya buzannyina ki mmese ng'egidduka ng'etya neki n'olwekyo njagala gamba bantu bange temuwagira bantu lwa bibiina bye balimu muwagire ebibiina olw'abantu abalimu oba ntegeereke soko kiddemu omalirize naye gwe kankuwa information kiddemu kiri abantu okusinziira ku kyetulaba ne kyetulabye temuwagira bantu lwa bibiina bye bakola ki bye balimu naye muwagire ebibiina olw'abantu abakola ki tewaliwo organization yonna ku nsi oba kibiina kisobola kuba kyamaanyi okusinga abantu abakola ki n'olwekyo abantu ab'ensa abantu ab'omuzinzi be bakola ekibiina eky'omuzinzi ekyamaanyi era ekyenkizo waliwo omuntu ajja n'agamba neesimbye ku FDC kubanga yamaanyi ekabaali kati nga kapito gw'alina yekka lwakubanga eyakutte tikiti y'FDC mu kitundu ekyo naye nga ku birala byonna bw'omwasesiga ku palamenti zonna zonna endala takuwalifayinga nga kyapurezentinga nti nze nvuganya wano nze nyina tikiti ya nuupu n'olwekyo mumpe lwekyo kyokka webali mukulu bega webali nnyo webali ddala ekintu nkirese kuba
information ebadde tetwala wawanvu nnyo. Mbadde njagala kumubuulirako nti bwe twali tusayininga ekiwandiiko abaali bategeeza ensi nti tetunnakwata ku miliyoni 10. Waliwo opposition eyamala okusayininga nadda wali ne muwulira ng'agamba nti kati nga bwe mmaze okusayininga zo ziri ludda wange negugumuka ekirala kyembadde njagala okugamba Nange Nalukoola mu Uganda baboneka mwabali ku opposition ne bwe mugaana okwegatta awamu bo abalonzi abantu kasita balaba oyo asaana okuba nga yawagirwa eyo enjiri nze gye ndiko. Mukulu Ssebunya dakika 2. Jjajjange yagamba nga n'ensi tebeetyo. Amamese gano amangi agatakwatagana. PPF, DDF, PFF, ADF nga byonna bwe bijja buli muntu afunyira ekikonde gy'afunira ekikonde. Kyenavudde ngamba mukulu Nalukoola nti President Museveni ajja kugamba nti the pressure gye weeteekako nti ogoba President Yoweri Museveni kyera ali mu kawungeezi esooka ogyejjeko, sooka olwanire kawempe. Kyenabadde muwonya kyamaanyi go gonna tafa pressure totufaako pressure olwambiri mutono. President Museveni tomwetikka kubanze bwe ntambudde naye ne mukulu Ssababalalo anjulidde nti President Museveni kana akalulu akaddako agenda kakola tekisoboka kukawangula kubanga muli mamese maki mangi era gwotukakasizza nti amaanyi kale sikwekasizza naye n'amaanyi agakuuma akalulu tebagalina n'agakuuma obuyinza abawuliriza batutegedde nti n'agakuuma obuyinza tebakola ki tebagalina. Njagala kubasibira ntanda yayogeredde ebibiina byonna abyogeredde empunzika yonna ebagambye bannaffe bawadaawadako buki buli cupa etuula ku ntobo yayo. Ati ekugambye tuula ku ntobo y'ekawempe okakkane otuulaawo naye okugamba nti ngenda kulivula President Museveni ekyo mukisooke mukite. Akali ekyokubiri nga mmaliriza narrative eno egenza etambula nnyo nti ono nannyini kibiina kinene ono Semaka ono yasokoola obusiisira bwaffe bw'alaba kano kagumaagumamu ng'akasokoola naye nembuuza nti mwaba nannyini kuzimba busiisira emizi temugirina bw'oba ogenda okuzimba noga nti nsanja kudde ngenze kuzimba kasiisira kange n'abantu bange emizi temugirina eyo gye basokoola buli dakiika. Lunaku n'okaaba omukyala wange namba 2 bamututte ne namba 3 bamututte gw'amaanyi gakubuze agagamba nti wano wengumidde kambere bwentikisa. So okutwekwasa n'okwekwasa NRM kubanza embuulira nnyo era bimayiro osigenda ne mbaga nti tetulina opposition kuba ogenda okulaba ng'akubuulira amabulire agali embuga nga opposition ogambye otya nti bwe twaba tetutudde jjo omukulu yagambye bw'ati nze nga n'omukulu munoonyereza omwaka mulamba gwe nga wategedde ddi kakati gye batuula tebatereerayo so kibi okutuula n'omukulu naye kikwewunyisa ng'amawulire ago ameekusifu agayina ye agalina ekyo nange nakyewuunya mu paalamenti nga Nalukoola olababuuziza n'agamba ng'asoose n'abeenaabe nti omukulu bw'aba tufugidde emyaka egigenda okukwera emyaka 4 abamuvuganya nabo babadde balagajjavu kati abadde mbavu zimala okulusobola omulwanyisa tujjawo kwabe balina obukulembeze ffe tuli ba mukyalo just simple mukulusaba tumaliriza tugenda nga tumaliriza mukulu Museveni gwe tuvuganya yaani teyeebaka because bannayuganda I think ekyo tukibabuusa amaaso. Mukulu Museveni gwe tuvuganya omutuufu yaani
alina amagye ameka you get that otegedde ndakala okatwale ongera okudda okukola okateekemu lwaki njagala okateekemu yaliwo ye chairman w'ekibiina ekyenrm ekirina sipiika eyakava mu FDC ne deputy nga tebanaza myaka 10 mu NRM ne kati njagala let's analyze tula gwe kenyino ompe answer mu opposition omukulu amagye gayina opposition tegamanyi nali ebombo ennaku ezo nga ngenza okulaba ku baana bano abali mu trauma ward sichiwa natunula mu kitabo pages nga muna 10 emabega nga siraba mu opposition nti abantu ba Uganda tebamanyi nti nno ebombo baleeta abaana abali Central African Republic Southern Sudan Somalia ne Congo era tulwana wakitegedde tebamanyi nti government yene ina intelligence wabwerwayo wabwerwe gwanga ne mu mawanga amalala okusobola okujjawo obutemu ekyo kimu tebamanya ani atubanja na lwaki atubanja tuyina ebbanja lya 120 trillion China ebanjako mmeka America ebanjako mmeka Islamic Development Bank mmeka African Development Bank mmeka bani babanjako mmeka era bo program yokendeze ebbanja eryo eriki tebamanyi East African Community katinga tweet egamba tontabala sikutabala otegedde okwetoloola East African si musanvu otegera kyentegeeza era nti n'obwowangula obwa president wa Uganda leero ogenda kusigala nga tweet eyo ekola ki ekusiba oba otegera kyentegeeza enkolagana yaffe n'amawanga amalala beyond Uganda ne East Africa eriki Africa bakuwa even Africa enkolagana yaffe n'America okubanga ekozesa ekisaawe ekyennyonyi kyaffe ina telecom company ye training amagye gawano enkolagana yaffe ne China okuba nti yekola transport network yonna okusinzira ku kisaawe naki eriki lwaki European Union oba companies za Europe zeziri mu mafuta lwaki we have not thought beyond our nose okutwala obukulembeze okutegeera nti bw'ofuuka president weetaaga oku-appointing abantu 1.5 million nga wakalayira the first 1.5 million people omuli amagye poliisi omuli civil servants omuli abambasada abagenda okubeera ebweru abagenda mu embassies omuli ebintu ebyenjawulo bannayuganda bwe tudda wano ne tubatandika bagamba nti so and so yeetegese okubeera president w'eggwanga okitegeera kyentegeeza nga ddala byoyogera tebituukagana na mutindo naye nga tuli mu bagamba gundi tumuvuganya kubanga aluddeko awo bannayuganda we batatutegeeredde akalulu kano aka 2026 singa opposition esobola okuvaayo n'agenda eddamu ebibuuzo bya bannayuganda otegedde nga ono oba abiddamu bubi naye nga abizzeemu oba akizzeemu bubi nti amagye togatwala Congo tati nja gatwala bomu zakubye walina agatwala oba batutte mu mateeko batabatutte kasaba nga azzeemu bwe tunaatandika okuddamu ffe nga opposition ne tuddamu ebibuuzo bya bannayuganda lwaki tetulina mazzi wano lwaki tetuli unemployed lwaki gwe programu ye eriki okulaba nti efuga bilino ligwawo lwaki osala amagezi kyokulaba nti tufuna emirimu gyeyongera gwe programu ye eyokutugagawaza eriki bwe tunaabuulira bannayuganda ebintu ebyo n'amagye wakiri ekitundutundu nekitwegattako okulwanirira ensonga zezimu olwo tujja kuwangula gavumenti eriko naye tuve mu bino ebyokugenda nga tuwuddisa nti tuli mu kwawulamu PFF PDD DP ani byonna gye tuggwera tewaliiwo sofa kati mpozi mu myezi 2 egijja nga tugenda wali okwewandiisa sofa kati tewaliiwo yakonvinsinze Sebamala nti yeetegese okujjako Museveni okujjako Sebamala okitegeeza okkirizanya ne mukulu kyagambye nti naawe siri kugambye bwe nti tewaliiwo
eyetegese kujjako mukulu Museveni okujjako Sebamala. Okay, mukulu bwana Serugga wangi tewali kibiina kya byabufuzi mu Uganda kye bayita opposition. Nze ndi w'ekibiina kya NUP. Ebyo byayogera mukulu Sebamala bibyo ffe tumanyi omupya muno nga NUP tumanyi era tumanyi ekyokukola. Mukulu Sebamala si ye mwogezi we waffe. Ffe ekibiina ekyaffe kimanyi ebyokukola y'ensonga lwaki era kyekibiina ekiddirira okuba ekinene ennyo mu ggwanga lino. Ekyokusatu okuva ku kyani ekyokubiri kiba kyaba independent. Ate tewaliyo ekibiina ky'ebyobufuzi ekibiina kyaffe ekye-NUP kyekibiina ekisinga amaanyi ku luuyi oluvuganya mu kiseera kino. Nakano sijja kaleka ojja kwogera ku lwaliro temumatire nnyo n'okubeera namba 2 nga bwogambye nembera comfortable nakyo nemukola byonna mabasigale nga muli bannange. Wali era abatera okuŋŋamba ne Nalukoola tulabye nga gwe leader wa opposition addako ne mbagamba nga lwaki mbeera nga tugenda kutwala buyinza bw'eggwanga Uganda. Kyogamba Nalukoola wa munda nnyo mwenyi ono Nalukoola temumulabira wano byayogera si wa kubanga lwe ne mukulu Bobi yalinga akampeni nga yatulaga nti mumanyako kuva mabega byayogera si wa ziwe kiri era tulina era NUP ina strategy etwala eri wangula okuyinza omusaala gw'abasirikale guli sente mmeka omusaala gw'abasirikale kale asookerwako sente mmeka. Mukulu Sebamala yogera ebibyo nange njogere tugende ku kirala tugende awambaatidde bwati n'agamba nti opposition yajogera saate nga yakulayiridde ye wa DP nze ndi wa NUP. mukama wange tutandike okwogera ensonga nga bwe twogera ku magye n'amagye gategeera nti tujja genda ebbombo tugawa eddagala. Okyegera kyentegeeza si kwogera bwogezi akala kyakenina uganda yetwavaire mu bende kikyogamba ekisemberayo ddala tumale oyo atubuulira goldi ya mu planning Sebamala atansanyusiza mu debate wano alinga agamba nti agenda bugenzi mu parliament si gyali alina engeri gyayogeramu oyinza okuloza mwami Sebamala agenda bugenzi mu parliament si gyakola kubanga kati Sebamala atandise n'okubalaata alinga abalaata omanyi waliwo omukazi gwe bagamba bamusanze ali mu bijanjaalo bye nagamba nti Seeka Budala wali bamwokyezza titomanyi ono ow'ekirevu ekinene kali n'agamba nti n'ekirevu kye kiyiridde ng'ali mu kubalaata oba ng'oli mubaka wa paalamenti alinga yateekeddwa okumalamu munnayuganda amaanyi ndinako katono temwagala mazima kakati waliwo amaanyi lwe gakuggwamu naawe n'otandika ogamalamu nnyo